الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amanya gange nze Abdul Nur Mulindwa omusomesaawo. Nebaza Allah atusobozesezza okubeera ku mukutu guno nga nze Mulindwa okubeera omusomesaawo ku mukutu guno. Saba Allah atuwe okukwatagana n'okumanya buli omu kyategeeza. Saba Allah atuwe obukakkamu n'okulowooza ennyo ku bye tugenda okusoma nga tonnaba bituuma ekyo ky'oyagala. Nkwekesa okulema endowooza yo gifuula ensonga. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwa obulamu obulungi. Tumutendereza Allah ow'ekitiibwa oyo eyatutonda n'atonda buli kimu. Tusaba ebyengalo n'emirembe bibeere ku kitibwa Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, oyo eyassibwako buli kimu kyonna ekirungi ate n'akitubuulira n'akitulagirira, era eyategeezebwa ebibi byonna naffe n'abitubuulira ate n'abitwekesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nali yagadde okusomesa nga nsomesa ku bigambo bino byenja okutambulirako: alaakatu shaitan wal malaika bil insan, enkolagana ya shaitan ne malayika ku muntu. Omuntu Allah yamutonda nga wakitiibwa nnyo, kale ebintu ebyo byombi bikola ku ye. Kyetugenda okusoma ku mukutu gwaffe kuno, nsaba nzikirizibwe tubeere nga tusoma ebikwata ku bulamu bwaffe, ebikwatagana ku okwejjanjaba endwadde ez'ebika ebisatu: endwadde z'omubiri, endwadde z'omwoyo, n'endwadde za stress. Abantu bangi bambi batawaana ne batamanya ngeri gye bayinza kwetereezaamu. Naali yagadde tutambule bwe tutyo. Ekirala, tujja kusobola okutambula ku bizibu bino, tubitunuulire era tubiweeko ekyokuyiga. Okugeza nga albalaau, emitawaana. Ekyokubiri, okumanya kituyita ashuumu, ekisiraani. Ekyokusatu, okumanya allaanu, ekikolimo. Omuntu amanya atya nti alina ekisiraani, era ekisiraani kiki? Ekyokusatu, omuntu amanya atya nti bamukolimira era ani akolimira ani? Era ekikolimo kiramulwa kitya mu Busiraamu? Era tujja kumanya al ayinu wal hasad, ekiiso n'ensaalwa, okusinziira ku busobozi bwaffe, n'okwawula ebyo nga bwe tubyogera. Kuba byonna omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bitusomesa, era tumanye eddogo n'ebika byalyo na butya bw'osobola okubyejjanjaba, era omubaka yalagirira atya ku nsonga eyo. Era tumanye amajinni, kyetuyita massi, amajinni gayingidde omuntu. Kyenjagala omanye nti amajinni gasobola okuyingira omuntu awatali ddogo, n'eddogo terisobola kuyingira muntu awatali majinni. Ebyo ebintu biri mu Qur'ani, wadde waliwo abamu abataagala biwulira. Ate ffe ababisomesezza bambi ne mutuyita abashiriku. Naye nze kinsanyusa busanyusa okunkendeeza ku bisobyo byange ng'omuntu, kuba omuntu bw'atemerera munne ekintu ekibi, kiyama agenda kumubanja ng'ekyo kye yamutemerera si kyali. Mbekesa abakyala bali ku mukutu guno, atali nze nzekka, nze alhamdulillah osobola
Tomutemerera naye mukyala munno tomutemerera kuba agenda kubanjawo mu kiyama. Ekirala tujja kusoma kaliinu kye tuyita omuzimu, stroke, lubaale. Tujja kukisomako, bantu bangi batawaana naye ssuula nnyingi ezoogera ku kaliinu nga surati Kaafu, surati Swafaati, nnyingi ezoogera ku kigambo ekyo. Tumala tusome ku ndwadde za bulijjo ezitawanya abantu n'eddagala ly'obulwadde obwo. Soma Allah atuwa okubeera obulungi, okutegeeragana, okusaasirigana, okusonyiwagana, kuyambagana mu irimu eno. Ekirala, bw'onooba ng'obuuza ekibuuzo osobola nadde nsaba okibuuze nga teweebuuzaako. Gamba nti waliwo omuntu, oba omuntu bw'aba akoze bw'ati, oba nnyina omuntu yalwala bw'ati ne bw'ati. Bw'oba tosobodde oyingire mu inbox yange ombuuze, nze nkitereeze bulungi nsobole okiteeka ku mukutu okulema okubeera nga oyogera ebikukwatako banno batandika ate okukutemaatema ng'ate waalisigadde oli mulamba. Ekirala tetuteekako kuno naalisabye busabi siragira, tetuteekako programs ndala twesomese, era tuteekako topiki ndala. Topiki yaffe ku mukutu guno nsaba busabi ebeere ebyo bye ŋŋambye. Saba Allah tuteremu mu bwangu. Panvuyizzaako naye nsonyiibwe. Saba Allah tukuume. Tugenda kuyiga nnyo al iman bil gaibi, okukkiriza ky'otulabako. Tugenda kuyiga nnyo aksaamul ibaada, emiteeko gy'okusinza giri emeka. Tuyige bingi insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.